President yagamba Betkamya yes nti abali benguzi abantu bano boolaba abafuta abatutte ssente zino ez'omuwoomusolo tobasima nnyo bw'onoobasima ennyo bajja kudduka ne ssente zino bazitwale Tanzania bazitwale Kenya bazitwale South Africa gye babazimba naye bw'onoobakwata empola ssente zino bajja kuzimbawa muno mu Uganda nze omuyi w'omusolo naawe Vicky naawe ng'azimbye kike nze nkifuniramu wa ngenda kifuniramu ekitegeeza ekyo president kimufuula amanyi yes kubanga yagamba bakwateko mpola bye tuddemu okwogera kyetwogera boogere ntubijja mu bbanga ye yabyogera nga boola bwe yabadde kati ke kataabi akasaasaanidde ku mikutu bwe yabadde agenda kenga yayogedde ddala nti nze sikirabanga nako miliyoni 3 ekisanja kigenda okuggwako nga ssente zigenze mu parliament ezimanyikiddwa muki muwendo nga siza budget butereevu. N'ekirala bano abantu bwe nzijukira ebintu by'amabaati nga bo bennyini beerumiriza naye nga beerumiriza ate bwe beegana gundi yalumiriza gundi n'amala n'agaana gundi nti si ye yakoze eki si ye yagambye nti n'amabaati saagaliimu kati akakiiko kayingi kati naye wano y'ensonga lwaki nkugambye tukube ttooki mu buli woofiisi kati wanti kye nkugamba ziba zaayitewa prime minister obudde buno akakiiko k'enguzi kayingirewo anti-corruption unit enju ya Ssemakanga Musezi omatiza otya buli afuluma nti anti mulimu ayinza okubanga omwana ye yakula dda n'azimba ku lujja ng'ebikolebwa mu nnyumba ekiro ye tabimanyi abawuwe kakati bano ab'akakiiko kano beetongodde tebali nnyo ku byampapula bino wadde bali mu state house baweza abantu 50 olunaku olwo abajjeyo empapula ezeegwanyiza okwesimbawo ku ky'omukulembeze w'eggwanga bano empapula zino balina okugenda banoonya emikono egyetaagisa mu districts 10 abantu nga bangi bonna bagenda kujja ku baloti enkyukakyuka teriimu solidarite bantu kubeera bumu nti kati tusimbewo mwami aliziggala oyagala kifo ky'abapulezidenti bakukube mu ttooki nina story gye nkoze wano ku makya Haji ne ngamba nti abamu ku bantu abanoonya empapula ku kitebe kya Electoral Commission olunaku olw'eggulu kuliko n'abatamanyi districts za Uganda 19 nga tebazitambula wennyini awo ke kakiiko kali kenkugambye nga bamubuuza epakwachi omanyi okwata ku luguudo tukutadde mu kibuga ano epakwachi tukwata ku luguudo omanyiyo nga mulimu ne gwoyinza n'okubuuza eziri mu Buganda wano Buganda yokka Buganda nga tazimanyi kuliko atayawula muluka saza Is it kubuzaabuza bannansi? Kubuzaabuza bannansi. Kuba kati kino ekintu kyansobedde. Emyaka gye nalabya abamu bakyasoma kiswazizza nnyo eggwanga lyaffe. Kuba nalabya Bukenya musajja atunga ayogera. Bukenya ng'agamba nze sirina buyinza bonna bubakola ki? Bubatangira kubanga etteeka libakkiriza. Nze Bukenya kyenkusaba empapula zino ziteekewo nga za ssente. Nti okukima empapula zino njagala miliyoni 2. Olabye banajjayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa n'enteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo n'enzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze otuuka ku buwanguzi amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alright, mbalamusizaako buterevu yonna buli omu gy'osinzira okubeera ng'otulaba okusaako okuba ng'otuwuliriza ku mulimu wonna w'oli ku bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda n'ebweru waalyo. Nkulamusaako gwe nnyabo oba ssebo tuli buterevu ku Mukutu Viki Exclusive era nga nze Viki mbeerawo nnyo buli lunaku lwakubiri program bagiyita detect ebeerawo ku detecting ensonga ez'enjawulo
naddala mu politics w'eggwanga Uganda n'obulamu bw'abantu obwa bulijjo. Yes, program detect ebeerawo okutematema ensonga ezikwatagana mu bulamu bwaffe abantu obwa bulijjo and of course n'obulamu obutambulibwako ensi obwo bwe tuyita obwa politics oba obw'ebyobufuzi n'obukulembeze still. Mbeerawo buli lunaku lwakubiri ne Haji Alizigala ali Haji Mustafa Alizigala ne tutematema ensonga mu mbeeremu oba mu mbeera endala. Kansubira nti video giwadde ka like kijambeko okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information eno etuuke kwayagala okugiraba okosaako n'okugiwuliriza mukadde mbutongole ne nkusaba twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobole ofunanga latest updates ne latest information famawulire tugakuwa mu kaseera mukadde ate tugakuwa nga tegaliimu kirumira kyonna n'ekimu. Seeka Haji, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abalungi abatulaba essa tuyingidde mize kyemisana. Yes, kasazi kono omukaaga tuba tuyingidde muze kyemisana. Tubabuuzaako nti musiibye mutya, abakakkala by'emirimu mwebale. Weewaawo. Amin. Weekend yakutambulira bulungi sebo? Weekend nali mu kuziika, naziika. Program empisa abantu abategeeza nti oviiriddwako omuntu wo. Ngenda okuziika maama wa mulamu wange, muka muganda wange. Ate nkeera kwolwo tuba tuvudde okuziika ku kyalo kwennyini kwolwo ku Lwomukaaga. Weekend bwetyo yabadde omusiraamu. Ali awo tusaala naye ku muzikiti ku kyalo. Allah namuyita muganda wa Lukwago ya muzaala Lukwago Lord Mayor. Omwana we myaka 27 37 ya Juma yagisaala ne swala ezidirirawo aswiri magaribi naye ziba ziwera essaawa nga 2 n'agamba nti kagendeko mu ddwaliro ekiruddu wano seewulira bulungi. Ku ssaawa nga 4 n'ayogerako ne taata we nga abangambye embeereyo ku kitanda wano kwa abadde atera n'agenda abadde mulwadde wansigo nga abangambye embeereyo. Taata we namwe tujja kujja enkya nti kale taata we essimu ndowooza neevaako ne bakuba essimu ng'ate evuddeko. Aba ali awo nga muwala wajjaako okwo na taata akaaba amaziga mayitivu nti ate gwe akaaba kiki nti Bashiri afudde. So naye tumusabira Allah amusaasira amusonyiwe ebyamusobako. Ffenna lyekkubo lye tugendamu ono aba asooseyo obusoosi tewali atagenda kgenda mu kanyaako wabula ogenza otya kyekikulu gy'ogenda y'otuufu olina okugendayo oyagala toyagala naye ogenza otya. So tumusabira bonna tubasabira bajjuludde mu nnaku zino abasaasira abasonyiwe ebyabasobako. Kale kakati bye tulina olunaku olwaleero biweraawerako. Enguzi efumbekedde mu State House. Mwami Museveni yavuddeyo n'agikaaba n'agamba nti abadde tamanyi nti gavumenti ye ng'esinziira maka mwakolera emirimu gy'eggwanga nti ekivundu ekiwunyaamu kya buli ake bulabbayi na buli bwanguzi. Kiki ekikaabya pulezidenti? Program detect tuzze tutemeeteme ensonga. Ekyuma kya KCCA ekyalina okuba nga kikuŋŋaanya kituyambako mu kusaikolinga kasasiro mu Kampala. Ekyuma baakitunda. KCCA eyina beerumiriza. Lord Mayor Lukwago naye ayina baalumiriza. Kigambibwa nti ssente ekyuma zikyatundibwa ate nti kati kipangisibwa bupangisibwa. Abakulu beefuba akafubo ne bagendako mu meeting. Tugenda kuba nga tutegeera biki ebyali mu meeting. Ekyamazima ani alina obuvunaanyizibwa ku kubuzibwawo kw'ekyuma ekyagulwa ensimbi y'omusolo. Ate n'abantu b'ekiteezi abaafiirwa abantu baabwe amayumba gaabwe baalina okuliyirirwa. Gavumenti egamba ssente yazifulumya. Baani abaalya ssente z'abantu ezaalina okubaliyirira ebyo ebyabwe ebyayonoonebwa. Then abasoba mu 50 olunaku olw'eggulo olunaku lumu abantu 51 be baggyeeyo empapula nga beegwanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Abaffe kiki ennyo ekiri awo? Baloti egenda kubeerako abantu bameka? Eyo yemu ku menu gye tulina. Omukyala Shamim Malende naye yavaayo juzi okuva kitaawe yali yafa abadde tamulomberanga dduwa zaaweze ennaku 4 ne bamulombera edduwa.
teyaliiwo kumuziikako tugenda kukubirawo torch Bobby nga baamuleese mu kkooti oluvannyuma lw'emyezi kumpi 8 baamukwata mwezi gw'okutaano omwaka ogwedde awo n'abadde nga talabikangako mu kkooti n'emu. Then ebigenda mu maaso mu basuubuzi chairman waabwe ensonga zifuuse ensonga zirandaze kiki ekizibu ekigaanye okubeera nga kisolovingibwa oba nga kigonjoolwa munda mu basuubuzi. Njagala mukama wange tutandikire ku ndowooza ku nguzi efumbekedde mu State House. Viki nakugamba nti ebintu bibiri omukulembeze afuga eggwanga lino ne betugamba nti tuddamu kulonda tumuwadde emyaka 20 amalewo enguzi n'obwavu mu ggwanga Uganda takisobola. Ekyo ne baba mutenda nga tumwongedde emyaka 2 emirala tasobola kugimalawo ne baba bamutenda eyo yaganda ebi tasobola kumalawo nguzi mu Uganda tasobola kumalawo bwavu ne bwakola ebifaanagana bitya tasobola kumalawo nguzi tasobola kumalawo bwavu. Lwaki? Olw'ebintu bino wammanga bisatu. Ensonga esooka ye kafulu ogaba enguzi. Antyo ensonga ey'okubiri yazibira abagigaba tuli ffenna. Ensonga ey'okusatu oba gye naalirabye ng'ey'okusatu era ku nguzi abasinga bonna ogigaba n'ogirya na buli kimu kyonna bali balayiniye abagisaasaanya bantu be. Kati kizibu nnyo okumalawo enguzi ne bw'aba akola atya. Olwaleero yavuddeyo n'ayogera bino betwogera tebatukwata obubi. Yavuddeyo n'ayogera nti mbadde sikimanyi nti enguzi ne mu maka gange mweri omuntu okujja okundaba okuleeta empapula ze wange $3 ebbaluwa y'okutuuka ku mmeeza yange omusayiningirako $3 2 ebbaluwa eraba pulezidenti. Nkyewuunyizza nnyo era nkitidde naye ng'abo abazikwata bali mu maka ge State House. Tuli ffenna mpuliriza amaka taata w'abaana omusajja bw'obeera olina amaka go kituyita amaka ng'ogyeko family ne kyetuyita oluggya nti omusajja alina oluggya lwe olugundidde gw'oba omutwe omukulu mu luggya olwo na buli ekikolebwamu gw'oba okivunaanibwako era olina okukirondoola. Naye bw'obeera nga ggwe mutwe omukulu nga neighbor abaana bano bakusiŋŋaana okukuta n'abaana ba neighbor, enkoko ya neighbor bweyingira mu nnyumba n'ogamba muggaleewo temugizzaayo olowooza abaana bano baba bagenda kukola ki? baba bakopa ekifaananyi ekyo kyennyini. Pulezidenti enguzi kyenva gamba tasobola gimalawo era ye kafulu w'ogigaba. Tuli ffenna olw'ebino wammanga abamanyi kubanga ye amanyi abamutuusaako empapula abamanyi abatuusa empapula ku mmeeza ye kubanga buli department erimu agibeeramu ow'emmere wa mmere atuuza abagenyi amulabirira ebyokwambala kuba ye bwafaanagana alabirira ali mu department y'okwambala oyo ali mu byakwambala ali mu department y'emmotoka oyo ali mu ki mu biwandiiko ebimutuukako byonna oyo waali. Bwe yamaze okwogera n'ategeera yandibadde alagira bulagizi nti oyo mumutwale munda aleete banne bonna. Kino kyemmaze okuzuula kikyamu era mukyusizza ndeeseewo mulala ttiimu yonna gy'abadde nayo muveewo ate sikugigamba bugende nti mbagobye wabula mugendewa mukomera kubayite okumalawo enguzi n'abeera example w'okugirwanyisa
nti already sawa zina amanyi bangi kubanga kwezituukira era nezimutuukako ku mmeeza ye ekyo olaba nkugambye nti ye kafulu kubanga bw'obikkirira ne bwe yabadde ayogera teyatugiddeyo linnya nti gundi wange akola ate ng'akugambye nti gundi wange Vicky gwovunaanyizibwa ku mpapula ebbaluwa zino nga bazireese abantu bakuwa batya miliyoni 3 okuntuusaako ebbaluwa bw'otyo kyekyakuleeta mumuteekeko akannyogoga akkirire emitayimbwa n'abalala bekikwatako yaaba tusongereko nti ebbaluwa tubadde tuzitambuza nono naye yayogedde bwogezi timbadde sikimanyi tine mu maka gange mwennyini enguzi mweri nga tatulaze bagikola tya ate ng'abamanyi abamutuusaako ki kati okubikkirira okwo kwabikkirira abantu abo kwe kulemeseza enguzi mu ggwanga okwo kwababikkirira n'atabajjaayo kubooleka ensi ebamanye nti gundi bulijjo gwe tusindikira ebbaluwa zaffe bulijjo gundi kati n'abaleeta ebbaluwa baveeyo bagende nti atuyambye kubanga nze namuwa 3 nze abayite n'okubayita abalina obujulizi nti buli yaleeta ebbaluwa ye ne bagiteekerawo ekikono n'etatuuka mbaagala mujje ateekewo openi era kolola bajja kujja mujje lwaki ebbaluwa baagigaana nti bansaba miliyoni 10 nga sizirina eyo lwaki bagaana okujja okundaba nti bansaba miliyoni 5 nga sizirina ani nti oyo obwo obujulizi bumala bumazi naye ng'amaze omukola ki lwaki kubanga yavunaanizibwa kuba n'alaba pulezidenti yavunaanizibwa ku bbaluwa ezinagenda ebitereke ebinagende ku mmeeza ya pulezidenti yekka oyo yalibadde erinnya alitugirayo naluga ono gundi ye muleka munda kino nkitegedde leero mbadde sikimanyi era eyanzibiddeko wannyambye ono muleka munda wabula yayogedde bwogezi nekisigala awo n'amuleka ati era gyali ku mirimu akola ki akyafuna ebbaluwa endala ng'ensi temutegedde nti y'ono olwaleero gyali ne bwanaamukyusa bukyusa nga tamwolesa eggwanga kubanga yasembayo okubikkirira yasembayo ne bwanaamukyusa bukyusa nga tamwolesa eggwanga tekijja tuwa nti alwanyisizza enguzi nejamutadde kijja kuba jangu ugirirayo naye leka ng'omwanise nti honorable gundi nze nabe nagenda mu ofiisi mw'omutadde ng'ambe nti ono ye yali wali manye how to deal with butereevu bwe mutwalira ensonga zange nenda nga ye mutamutadde nga tuna kyayagala nkimanyi kyekyamugisa wali bw'olaba nga oluzungu lungi mu mpapula nga mune nze ndi wa Luganda lwaki tetudda mu Luganda nti nze sirumanyi tinange sirumanyi oli wano mu Uganda wookolera twogere Luganda kasadda mu luzungu nga mmanya nti ngenda omwetegereza yono yali mu state yali atuukizaako yono yali wa bbaluwa ez'ebbeeyi yono kati oyo mwamuke mangu ensonga yange tejja kukola ki kugguka naye teyamutwanikidde ekyo kimufuula omugabi w'enguzi kubanga bw'olaba eddiini yange gye nsoma obusiraamu buŋŋamba nti bw'osiŋŋaana ekibi ku kkubo ekikyamu kyogereku oba bw'oba tosobola kukyogerako kijjeewo abalala baleme kigwamu tuli ffenna kakati bw'aba pulezidenti nga yayogedde bwogezi n'atajjaawo ekyo nakutulaga aba naye ali kuki kiddayo ku kiri kye yagamba kaliisoliiso ti abantu bange bagendeko mpola kubanga bona obasunsula ennyo essente zino bajja zitwala bazimbewa ebweru w'eggwanga so nga baalizimbye wano bagendeko mpola pulezidenti yagamba betikamya nti abali b'enguzi abantu bano boolaba abatutte ssente zino ez'omuw'omusolo tobasima nnyo bw'onoobasima ennyo bajja kudduka ne ssente zino bazitwale Tanzania bazitwale Kenya bazitwale South Africa gye babazimba naye bw'onoobakwata empola ssente zino bajja kuzimbawa muno mu Uganda nze omuyi w'omusolo naawe Vicky naawe ng'azimbye kike nze nkifuniramu wa ng'ogambye bamubikkirire ngenda kifuniramu ekitegeeza ekyo pulezidenti kimufuula amanyi
amanyi yes kubanga yagamba bakwateko mpola bye tuddemu okwogera setwogera boogere ntubijja mu bbanga ye yabyogera nga bola bwe yabadde kati ke katambi akasaasaanidde ku mikutu bwe yabadde agenda kenga yayogedde ddala nti nze sikirabanga nako miliyoni 3 okundaba kuntuusaako ebbaluwa naye omutulaze ng'atomanyi kubanga gwe wamuwa omulimu oyo abadde atusolooza nze ekigambo kyange ensonga yange weeri awo bw'oba ddala nga tokiwagira omulaze eggwanga awo aba abikkiridde oba omubikkiridde yes aba abikkiridde olw'enguzi oba ogirwanyisizza oba togirwanyisizza bwe tudda ku ky'abantu be bw'aba alina ky'anaayagala enkola eri mu paaliyamenti buli muntu yenna agimanyi ekisanja kigenda okuggwako nga ssente zigenze mu paaliyamenti ezimanyikiddwa muki muwendo nga si za bajeti butereevu naye olw'okubadde teri yali avuddeyo n'aga nti nze ssente zenfunye pulezidenti yazimpadde kyekikyaliko oba kale ekkuuli bwe lisimbirwa ennyo ng'ekintu kisimbiddwa ekkuuli kiganya okuyitamu n'ayita akabondo ke n'abaabadde baganye badde bakyusizza ebigambo kasita abayita ate n'aba mu ssaale etteeka eryo banaaliyisa mu paaliyamenti agenda n'atuulawo n'abatunuulira bonna balaba agamba yes no ng'ate mwabadde naye wa mu kafubo ekyo nakyo kikyamu enkola eyalibadde ennungi abantu bano kubalagira ababaka ba paaliyamenti abakabondoka movement ensonga eno tujagala naye muddeeyo mu bantu abaabalonda mubeebuuzeeko bagamba ki abantu abaabalonda so si ye kubayita tuli ffenna kubanga balina nampala ono gwe yaliise nga nti wakitege nti ensonga eno twalijagadde nnyo naye tusobole okwebuuza ku bantu abatusindikira abantu abo mu paaliyamenti ensonga eno bagyogerako ki nampala abantu bano ababaka bano bakola ki baddeyo mu bantu beebuuze ku bantu ensonga eno ey'emmwanyi tugikole tutya bagyogerako kibbo ng'abantu bubeere buvunaanyizibwa butuukiriziddwa etteeka lino erya omuntu wa bulijjo mutwala mu kkooti y'amagye abantu bagyogerako ki okiraba bulungi naye kennyini kuba musajja mukozi wa munyoonyereza naye naddayo ku gulawundi so si kubayita kubateeka mu state house n'abaganzi kino kyenjagala ekyo kikyamu lwaki obuyinza bwaffe obwabalonda oba obutugjeeko nga gwogenda obbawa kyebagenda otusalirawo obateeka mu ngalo zo obajja mu mikono gyaffe abaabalonda ate ng'essaawa eno otukunga mulonde abo besobola okukolagana nabo era bye bajja obbatuusaako bye mukola mutya kati ate bye twetaaga bwe tuba naffe tubiganye ate gwe n'obayita eri ti oba abantu babiganye mujje ewange nze mukiyise nkyagala ako kakulu mwe be mwetaaga be mulonda anti bakomyewo tewaffe kumala twebuuzaako nti abange ekiri mu paaliyamenti olwaleero tteeka lya mmwanyi ekitongole kino bagamba bakijjawo mwe abantu mugamba ki okitegeere bulungi era naye atwale budde bwa kutuula ku TV kubanga gye bagenda baleme kgenda mu nkukutu nga kuno bateekawo ekisinde kye bateekawo ekyokugamba nti mu Buganda tugenda kutambula ffenna nga tuli kakundi aba movement kuzza abantu ba Buganda mu movement buli gye babadde balaga nga batambulira wamu nga kamera zibalaga nakati baba bakikola gwe president tula butuzi wakaawo obutambi buno babukuteekoli abantu babadde bawa birowoozo ki okulaga obwerufu birowoozo ki bye babadde bawa ku tteeka lino ery'emmwanyi nze lyenjagala anange kanzijulukuke kubanga abalonda bali nange be bannonda kati ate bakama baffe bagambye olwaleero Museveni president akyakolera ku birowoozo by'abalonzi be anti ffe tumulonda anti akyakolera ku interests zammwe ng'abalonzi kisimanyi okusinziira boolaba eggwanga anti kyekiri kyenkugambye
kyekyo kyokka wali obuzibu. Ontegeera bulungi? Ekyokusatu, amaze kumpi omwaka guno gwonna bukya gutandika atambula. Atalaaga eggwanga. Naye mu kutalaaga eggwanga y'obuyinza bumuweebwa. Agabye ssente. Enkalu. Katonda gwe yasaasira bazifunye. Gw'ataasaasira tazikoze atya? Tazifunye. Nganze wano ne Viki. Fere tunaziryako. Naye abazifunye bakoze batya? Bazifunye. Abadde agula ki? Kubanga omulamwa gw'abadde atambulako president gwakulaba sente zino ziyawaayo nkola ya myoga PDM biki ebyo sibe kiri? Ate bw'oba PDM nga gy'otambula okulondoola okulaba ekola etya ate otwalayo ssente nga tumaze na kutegeera zowawaayo zikoze zitya ate oyongerayo bwongezi nga tebamaze kukwanjulira bye bajjemu ze basooka kutwala. Gyabadde alaga ng'okulambula ssente za PDM kyezakola ate abadde ayongerayo bwongezi oba abadde asanga birungi byereere. Nedda birungi byereera nga tebabitulaze gwe empaayo gy'abadde atambulira kanterekaawo akatambi ngoga nti bano bamulaga tuyina kino tuyina kiri tuyina kino. Temuyinayo butamu musajja ng'alambula zifaamu ensuku alunda obusolo. Nakugamba wano nga tuli wano nti enambula omuntu buli olaba omukyalo ono go Aisha Aisha yajja tagambye kojjaawe nti nkola ntya era gwe yagaa nti mukubire tulina obubaka bwe muweerezza n'amugwako buki olwaleero kojja waali ayinza n'okuba nga Uganda yagifuluma dda bw'aba yali yeeteeseteese naye singa yamala kumulaga nzija singa ali ne mu nnyumba etali ye nga mwasula Aisha naye nga si ye nga yamanyiye naye nga siki siye kubanga yali giteeseteese bulungi n'akwata ne ssente balina baga mugiveemu ngenda kuba ssente za myezi 4 naye bwe ginaggwako ng'onaafuluma nze nja kuba maze okuvaamu era Aisha bwe yalize nga nti awo saazimbawo nyina we nakuzimbira ewalala we nalaba nga ewasinga era ennyumba yiye kubanga ekigenderwa kya Aisha yali kiki njo niyo olw'okubadde yamutebuka ebyo nabyo teyamuwa chance bikola kye nakugamba nti ne president bw'aba agenda okutambula teri kimwetaagisa kulaga kubanga abantu bagenda okulambula ssente azimanyi bulungi ayinayo buli kika abala DC diso biso biki bonna gye bali eyo abalondola ssente zino zaateekayo kati tamala kulaga kumukuŋŋaanyiza abantu yakeere bukeeza agambye ekyo nekikugamba ndi wano avuga oluguudo lweruweera agende ayimirire nga gundi tiimu ye yokka mutambuza yekimanyiiko agambe nti njagala aladiswawa naaliwa tiwuno mwagala njagala onnambuze bantu abafuna PDM nambuza atuuke ng'alaba n'aladisi nga byamulambuza tebiriiyo amugambe baliwo abaazigabana olwakomewo ng'oyo amulinamu amulese mu kkomera kubanga yazirondoola kati amalize amugambe abazigaba baliwa aladisi bampitire nabo abakoowole ndi pulezidenti ali wano nebino ebyokumala omulangirira wiiki namba agenda kugenda luwengayisaamu drive abantu tebabakuŋŋanya ne baddira ne Viki ayina faamu y'enkoko ye gwe baleeta ku mwanyo nti bw'anaakulaba ajja kukuwa ssente n'azigaba ate aziwadde Viki ayinawo amwongedde bwongezi amwebaza omulimu omulungi gwakoze ekyo kimu mu butalwanyisa nguzi kubanga oba oyongera gigaba. Waliwo agi story baganda bafe aba ono bwino be bagikola ku nguzi mu State House nga balaga nti omuntu asobola okucupulira ddala State House ne stamp ya muzeeyi n'agicupula ne sayini era bagicupula zijukira story bagicupula omusajja atasobola protecting amaka ge bagicupula nebuuzaamu ekibuuzo nti kizibu omusajja okulemererwa okuprotecting amaka ge nga mwasula anti kyekiri kyenkugambye nti kizibu nnyo okubikkirira kyatya mu mutima gwe kubanga okutya kwa buntu tetumanyi ayinza okuba nga atya ayinza okubajjayo n'abaanika
ne bamufuukira ekirala ne babako obulabe bamutiisaako nakyo kisoboka kuba bali munda mu nju kubanga bali munda mu nnyumba semusota guli mu ntamu bw'ogutta ate bw'oguleka era bulabe kati ayinza okubanga bw'atunuulira ng'alaba ebyokwerinda bye bw'avaayo n'aga nti ono kamuteeke mu kamera noono ng'ebyokwerinda biyinza okuba nga biki biregeya oba oli awo n'asala wakimira ekyo tekiwonya kulwanyisa nguzi bubaka ki president advice ki gye wandiwadde abali mu state abasobola okukolagana ne mwami Museveni president mu mbeera y'okumalirawo enguzi n'okugirwanyisa bamuyambeko abali mu state yes president muzeeyi yabawa omirimu era gwe bali naye ayinza okuba bambi kitawe nga kimutamwa ng'atamwa enguzi tayagala nagiwulirako nagiridde kwaye nogigaba oyinza okuga nze sigigaba tuli ffenna kati bwe muba muli mu makaage mumuyambeko okulwanyisa abo abaagala okwonoona ekitiibwa ky'amaka ga State House ze gwe mulanga gwe mbakubira ate banamuyambako batya nga be balya anti si bonna nannyini maka yavuddeyo n'aga nti mu baana bennyina wano nyinamu abaana abatali bange gwe maama w'abaana baba maama b'abaana mwekyekinge mangu nga tannaba kubakola atya kubasongamu kati president bw'aba yavuddeyo n'aga nti mbadde sikimanyi kati yategedde nkitegedde nti miliyoni 3 miliyoni 2 oli ebbaluwa okutuuka ku mmeeza yange nti ekyo kikulu nnyo njirwanyisa wala ate ne maka gange gwakimanyi nti ekyo gwe kikwatako weetereeze mu nnambiro okay awo wennyini ku nguzi mu KCCA n'omuloodi Lukwago sente z'ekyuma kyagulwa zafuluma ne kigulwa ekyuma ne kitundibwa e Rwanda ate Uganda bwe bambu yeetaaga okukikozesa ng'ate egenda ekipangisa e Rwanda sente z'ekipangisa zokka ate zigula ekyuma mu mwaka gumu ekibuuzo ekibuuzibwa then era katono nnyo awo wennyini era ku nguzi nti sente z'abantu ezaali zirina okuliyirira abantu b'ekiteezi zafuluma nene gye buli kati sente abantu tebazifunanga nga tuddeyo wali ku kyuma yes ebintu by'ekyuma bino bikyannemye okutegeera kubanga ani ekyuma kyagulwa ku mulembe gwani gwa Jennifer Musisi yes ku kyagulwa bwe kiba kyagulwa ku mulembe gwa Jennifer Musisi Lukwago oba otulimbye nnyo atya okuvaayo obudde buno otulage nti ekyuma bakikola batya bakitunda nga Jennifer Bukyanga avaako yakulekako nga gwe mukulu gwe muloodi kitegeeza naawe oba totuyambye kimala ng'ebirala ovaayo oba oli awo oyinza okumaliriza nga abawagizi ba Lukwago munansonyiwa saagadde musongamu naye oyinza okumaliriza nga naawe wayinako akakwate bw'oba ovuddeyo leero Jennifer Bukyanga ava ku bwa director tugenda kati mu myaka 10 si bwe kiri tovangayo ate ovuddeyo kati simanyi oba neerabidde nga wali ovuddeyo n'okyogerako ensonga abadde tavangayo kugirambula kutulaga ti ekyuma ekyo kyagulwa kubanga kasasiro oyo atabuse ddi atabuse amaze okutta abantu ekiteezi naye nga complaints zaaliyo emabega ng'okwemulugunya gyekuli yes era gwe wennyini n'ovaayo n'otugamba nti nabagamba dda nti kiteezi ajjudde tusale amagezi naye twakoona ku kyuma owulidde bulungi ekyuma tewakikoonako n'otulekaawo bw'otyo nti ne mu kaseera akakiteezi omuloodi teyasobola kutegeeza bantu nti bannange ne bemulaba bino tebyalituuseewo naye kyatundibwa Rwanda wootegeera nti kyatundwa ne gye bakitunda lwaki wasirika ng'ate ategeeza n'okutegeeza nti bamanyi bwe baba batuuse wano nga bakyagala okikozesa bakipangisa byonna obimanyi ebyo lwaki osobodde okuvaayo obitubuulira mukadde kano
ng'ebiralo bingi nnyo by'ovaayo n'oyogera tukwebaza wadde tolina maanyi gabiyimiriza naye bw'ovaayo n'obyogerako bw'oba oli awo biyimirira lwaki ekyuma tubadde tukyogerangako nze nakyewunyiza nnyo nga baga nti ku mulembe gwa Jennifer lwe kyagulwa ate nga Jennifer wali naye wandibadde oga nti saaliwo nagenda okujja nga Jennifer avuddeko n'atwegaana nga tulaba naye tekisoboka kubanga watandika naye ye n'amaliriza gwe n'akuleka okyatwaza ne wajjawo kitaka naye n'abeerawo naye n'akuleka totuuliddeewo mpaka ku bano abassa abantu mu budde buno kwono Hajjati Simeya yandi amanya busaki lwovuddeyo Salifa lwovuddeyo tugambe ti ekyuma kyagulwa bakitunda na Rwanda ate n'empulira nga kyekuusa ne ku sipiika wa KCC Zahara banawulire naye bamukoonako naye Zahara abadde kansala bukansala ekisanja kino abadde gwaze sipiika naye wali kuba aba Jennifer yali kansala naye teyali sipiika ebiseera ebyo sipiika yali Kawalya Abubeeka n'abamumyuka abalala ninawulidde nga abaagala nti simanyi oba yali kaki naye ku bukiiko yaliko abaagula ekyuma ekyo simanyi lwaki tebavaayo n'official statement kuwa ekyuma gye kyatambulamu simanyi nange lwaki kubanga ezo zonna ssente omanyi Uganda Police ogiraba yagula ennyonyi oba ojjukira ennyonyi eyo nga yabbeeyi okulabirira ate ng'erina n'ebisaawe byetagwako ne basalawo ensinga bagibuulidde nti ennyonyi ke bagikole ki ke bagitunde tunoonye ssente tugulemu ennyonyi enki at least ekyo kyategeerekeka nti yo yabuulira ensi nti ennyonyi twagula yalakizale wano tetusobola kugirabirira naye kati baliwo ekibaba ng'ekyuma baagula kya bbeeyi oba baagula ki kubanga nawuliddeko Mulodi Lukwago nga byannyonnyola ku kyuma tebimatiza agamba ate awo ekyuma simanya ate owuli omuntu omukulu annyonnyolera mu simanya mukulu Sseggona akulira akakiiko ka Sosako Kosase yes bw'oba oteekawo okunyonyereza abantu abo bonna banyonyerezebweko leka kunyonyerezebwa kubali bokka be nawulidde omenya ba Jennifer okuviira ddala ku ofiisi y'omuloodi kubanga KCC bwebe ofiisi y'omuloodi abeera ne baminisita bambasada ku bigenda okukolebwa kiba kitegeeza nti omuloodi bambasada baabo balina kye bakola ki kye bamanyi ku kyuma ekyo oba oli awo be bamuleetera amawulire ne bagamugamba ng'engaba neetabuse so n'olwekyo nze Sseggona mukubira omulanga nga nsinziira ano kweyo ensonga baba banyonyereza KCC ne woofiisi y'omuloodi enyonyezebweko ku kintu ky'ekyuma kati ku kya ssente ez'ab'ekiteezo sente z'ab'ekiteezi sinnaba kumanya ani gwe zituukirako kubanga gye zivayo tumanyiyo teziva mu finance owa mukulu Kasaija aziwaani ayina ozzigaba anti awo tulina offices 2 tulina offices 3 tulina office ya prime minister ne tubaawo ne office ya Lord Mayor ne tubaawo ne office ya KCC ezo offices 3 kati ya prime minister y'aba minister ba Kampala era nga baali basaale nnyo be bamu beeyama okuliyirira ya Lord Mayor ye office y'abantu eya Lord Mayor ye office y'abantu kati ntubeerawo neya ED siwe kiri iddi ani agaba ssente ezo era ssente ezo beziba zaavayo naye Hajjati yagambye Salifa yagambye essente ezo zikyaliyo abalala bagamba zaafuluma ani yazitwala era ziririddawa kubanga abantu b'ekiteezi kyabawaliriza n'okuddayo nga balaba byabasuubiza ababala ne bava mu kubabala abamu ne baddayo mu mayumba gaabwe abala baddeyo ne ku kiteezi gye bali bakakkalabya baga bino byakutuudduusa tebajja tuwa ssente ne bakivaamu
omutawana sijja guteeka nnyo ku ono kubanga ono asikidde kisikire yakakigwamu ate era yatugambye nti sente zaafuluma ani yazitwala era ziri mu ofiisi yaani ziri mu ono kyakyakkya kuba ne kyakyakkya ebintu by'ekiteezi yabirimu nnyo kyofa togabi omanyi oyo bamuyita lulira mu nnyana tatatatata wuyo mba boda wuyo mba obugaali wuyo yazirina kubanga ekiteezi yali zirimu nnyo yali atuleetedde n'ogundi gwe yatuleetera kasasiro simanyi yali amugize Ghana kakati awo nyiri kyovola kyenkugambidde nti Lukwago bw'oba osobola okusuuza ebimu kubanga oyo munaggana yakola ki yamusuuza kyakyakya Lukwago yamusuuza kyakyakya ng'amaze omuleeta n'eddiru zimaze okuggwa n'atunula mu contract nga tezitegerekeka n'oli azze nga byazze nabyo tategerekeka byagenda okukola ate ng'alinga agaffe tugenda okukola naga bintu bijja kubanga bya ddwaliro ebyerubowa wano nja kufiirawo munaggana n'akola atya n'abuliraawo naye nga kyakya kasala bwe kyayi yali amuleese ow'ekitiibwa kyofa ye yamuleeta era yali amutembeeya bw'oba Lukwago wasobola okuyimiriza ekyo n'otasobola kugoberera kyuma kiri ekyuma kyalemerawa kyabulirawa okuliyirira abantu kwagaanirawa ng'ate baasuubizibwa tukube ttooki mu ofiisi zino 3 tusookere ku ofiisi ya Prime Minister sente zaafulumira wano wa Prime Minister lwaki ziba tezaatuuka ku bantu oluziba ba minisita bwe ziba zaafulumira wa Prime Minister ziba mu ba minisita Owekitiibwa Nabbanja yeetereeze ayite ba minisita be bali bombi bwe kiba kyamaze okufuluma ddala kituufu nga sinnaba kuwulira kubanga nze kyembadde nninda Kasaija oba Ngoobi Alamanzaani kuvaayo kutuuka kasa nti sente zaakola zitya zaafuluma situndaba tebannaba kuvaayo anti kati wali mukaaji watali muliro n'ekirala bano abantu bwe nzijukira ebintu by'amabaati nga bo bennyini beerumiriza naye nga beerumiriza ate bwe beegana gundi yalumiriza gundi n'amala n'agaana gundi nti si ye yakoze eki nti si ye yagambye nti n'amabaati saagaliimu kati akakiiko kayingi kati naye wano y'ensonga lwaki nkugambye tukube ttooki mu buli ofiisi kati wanti kyenkugamba ziba zaayitewa Prime Minister obudde buno akakiiko k'enguzi kayingirewo anti-corruption unit olugirwa oluggule anti kati obuzibu era Haji bwe tufuna nti anti-corruption unit eva mu ki mu State House nti ate yakaabye ku kyobulyake n'obuli w'enguzi avaawa ava mu State House ye mukulu wa State House kakati olwo tugenda kukola tutya anti kati bantu tebali mu apartment eyo nanti bava mu nju eri State House nnene enju y'omwana enju yasemakanga musezi omatiza otya buli afuluma nti anti mulimu ayinza okubanga omwana ye yakula dda n'azimba ku lujja ng'ebikolebwa mu nnyumba ekiro ye tabimanya abawuwe nga yakula n'omuwa akapolitike wali n'azimba awo kati ebiba bikolebwa mu nnyumba ekiro abatabimanya yamanyi bya misana kakati ne bano ab'akakiiko kano beetongodde tebali nnyo ku byampapula bino wadde bali mu State House ne bayinza okuba beetongodde so enju ezimu ziba zeetengeredde basobola okwetengerera okay kale kakati tugenda kwongera okukola okunoonyereza ndoza mu programu empiso tujja kuba tumaze okuŋŋaanya data amala ku nsonga y'ekyuma ne ssente ezirina okuliyirira abantu b'ekiteezi ani azirina tunoonyerezeewo nnyo tumanye yes and by Friday tugenda okuddaana ku Lwokutaano nga tumanyi tutegedde abantu batangaaze nti ssente zino zirimu ono tumusongemu bulungi nga tumanyi naye kati ono ye yayogedde bwogezi n'agamba zaafuluma ziri waani ntyo kale baweza abantu 51 olunaku olwo abajjeeyo empapula ezeegwanyiza okwesimbawo ku ky'omukulembeze w'eggwanga bano empapula zino balina okugenda banoonya emikono egyetaagisa mu disitulikisi 10 emikono 1,000 ndowooza abantu nga bangi bonna bagenda kujja ku baloti enkyukakyuka teriimu solidarite bantu kubeera bumu nti katusimbewo mwami aliziggala
Bulijjo ku ssaawa pulogulaamu ebeera ku Top TV etandika essaawa 2:00. Kuliko omukyala ali omu wa Nuupu, ali omu amannya ngeerabidde, ali omu naye ayeyagaliza ekya MP wa Kampala District ekyabakyala. Manyira ddala nti naawe okujja kutolina bigendererwa wazze buzi. Omusajja yamugambye bakansala ekifo kimu n'okisiŋŋaanako abantu 50, MP 30, kanajja ku kyobwa pulezidenti n'agamba bangi. Ansa gye yamuzizeemu yeyo nga nti bw'aba n'ono asaba bw'abakyala kya Kampala District ono tukyalina obuzibu bw'amaanyi. Naye nakubye essimu yagaanye. Lwaki? Olwaleero ffe aboogera eno tuyinza okuba setumanyi nti amaloboozi gano gatuuka n'ababaka bano be tutwala bayinza okuba waliwo kyekiri kye nkugambye nti tebadda mu bantu kubanga baali badde okugenda mu paaliyamenti si ggwe abaatuukiridde omugezi ennyo okutusukkulumako tuyinzika okuba abamu tukusinga. Nze naaliyagadde nnyo paaliyamenti ejja baleete etteeka nga ligenda kulondawo akakiiko akabyabakama kaveeko etteeka ero balyongere mu ssemateeka kuba yafuuka wakuteekamu kujjamu kwongeramu si bwe kiri yeggwanga bateeke ng'akakiiko ako etteeka ero bagenda okuteekawo walondwewo akakiiko nga keetongodde ak'abasajja be tulabira ddala nti be bano abattuludde abayina ensa. Akakiiko ako nga kalina kubeera k'abantu 12 nga kuliko bannaddiini, buli ddiini ezimanyigiddwa wano mu Uganda zibeereko babiri. Tugende mu bakulu abattaka abakulu ab'ebika nabo batusindikira ababaka. Kiki ng'ekinyoonyezebwa kusengejja bantu bano nga Viki bw'omala okulangirira nti njagala kugenda ku kifo kya bwa paaliyamenti ng'oyingira mu kakiiko kali nga todagenda n'ababyabakama kubanga ye wabyabakama talina gwakola ki gwa scanning gwe bino byakusabe be bikulemerera lw'ovaamu kasita olemererwa emisoso gye lw'oba ovuddemu. Naye twagala bano abascanning basooke bakuscanninga otyo oyagala kifo kyaba pulezidenti bakukube mu ttooki. Osaanidde tosaanidde olwa bino bye tulaba bwe biti tuli ffenna ng'omuntu oyo gwe banaasunsula gwe bajja okusindika ewabyabakama nga tukakasa nti ddala abo yoyo asaanidde ne baba basunsudde babiri ne babaaba kubanga ekifo ky'obwa pulezidenti omuntu wakutwala eggwanga kinene kifaananyi kigazi gw'oba ekyokulabirako. Era essimu yange yaganye okuyitamu nga njagala kubuuza mukyalo oyo mugambe nti akaluka nalukoola wakalaba nsereko bye yakolanga byakunyumira yadde yali omu kubavuganya kuba yavuganya agenda mu paaliyamenti kukulembera abantu. Memba wa paaliyamenti amasiga 3 ge tuyina agafuga eggwanga lino ne paaliyamenti mweri naye ng'omulaba asaanidde okugenda mu paaliyamenti oyo bye yakolanga byokka ng'omulaba nti ddala asaanidde ayina ensa ekitiibwa kyakyewa okusinzira byakolanga adduka na bibokisi akola bitya alina bipapula akola atya busimu busukka mu 12 gwe ng'omulaba nti ddala asaanidde kyekibuzo kye nadde njagala omubuuza newankubadde ssemateeka akukkiriza era akukkiriza naye mu bantu oyambala ekifaananyi nakyo kikwambala okutegedde bulungi. Olwaleero akakiiko ako banaamala okukateekawo bano bonna bakatumba abona nga bwebalaba walabye n'abasibye enviiri ez'ebituttwa n'abatasibye enviiri n'azisibye obusibi bw'ati ano gyeyo mpapula nabalabye tewabalabye nalabyeko omukazi asibye ekituttwa kakati ono nga n'ekiteeteeyi kyeyabadde ayambadde nga bw'okitunuulira n'agenze mu wino n'alonda ekigoyi olabira ddala nti naye ng'ayagala bwa pulezidenti kufuga ggwanga kati n'oyo ng'anona kati waliwo nga tetuzza kubiri nti babawadde ssente babataddemu ssente akakiiko kano kasunsule kalabira ddala nti gwe tonnatuuka
etteeka likukkiriza emyaka gyegyo naye tonakola ki babadde wakati w'emyaka 22 olwokubadde etteeka lyajjako lyagamba 18 buli awezeze 18 buli waddembe okwesimba mu kifo kyonna ne kasasira abo bonna nga bwe wabalabye obeera bamu eggwanga ne mulifuula bakazanyirizi kati ng'omu gwe nalabye yagambye nti nze nyina abakazi 4 wenkulemberera abakazi 4 nsobola bulungi eggwanga lino odikulembera yabadde simanyi waawa weekyotero waluddawa azze kujjayo mpapula nga alaba obusobozi bw'abakazi abana buyina okwadde abakulembera ng'abakazi abana abatadde ku Uganda erina obukadde obumeka 45 gwe bw'otadde mu bakazi mu bana abana oba okitegeera Viki era ekyo tekyalikomye kwawo n'ebibiina byaffe bino eby'obufuzi nabyo byalibadde n'obukiiko obwo political parties butereevu nga tonnaba kugenda mu kakiiko kali akasunsula sooka ogende mu kakiiko kano kalaba oba ogwanidde okubeera kansala anti kati oli wajja okugamba nti munzigyeko eddembe lyange nidda ery'okwagala omukulembeze olw'okubadde ebyobukulembeze bya Uganda babifudde ebintu bibiri oba 3 ekisooka obukulembera kwa ebyobufuzi bya Uganda gwafuuse mulimu sente ziyitiramu mpitirivu yes ekyokubiri ebyobufuzi bya Uganda byafuuse bakazanyirizi babaddiikuula eyasooka okiggulawo wano okubeera baddiikuula yali Padde Bitama Mungu amusonyiwe byamusibako kuba yafa dda abantu bonna ne beekanga nga azzeeyo empapula ne tujjako Ssenkubuge yatuuka n'okgoba abasirikale okitegedde ekyokusatu ebyobufuzi bya wano ne babifuula bya muntu kumutegeera nange gyendi neerabisizza nange nemulisizza nange nsomeddwako ku TV y'eggwanga nange nteerebbwako mu mawulire olupapula n'alugula n'agamba mundabye nenga n'emikono talina waagenda gijja 10 bangi nnyo nga bwe wabalabye goyo waliwo abagendedde n'okugenda okugjayo empapula nga yagendedde ku pikipiki oyo yabadde Ivan Kisaakye munnawulire munnafu yagendedde ku pikipiki abalala bagenze batambuza bigere emmotoka bavudde mu taxi nabatambuza ebigere bagende banona empapula naye agenda kunyoonya emikono disitulikiti 19 nina story gye nkoze wano ku makya Haji ne ngamba nti abamu ku bantu abanonye empapula ku kitebe kya Electoral Commission olunaku olw'eggulu kuliko n'abatamanyi districts za Uganda 19 nga tebazitambula wennyini awo ke kakiiko kali kenkugambye nga bamubuuza epakwachi omanyi okwata ku luguudo tukutadde mu kibuga ano epakwachi tukwata ku luguudo omanyiyo nga mulimu ne goyinza n'okubuuza eziri mu Buganda wano Buganda yokka Buganda nga tazimanyi nga tasobola zikumenyera n'azisengeka Kasambya esangibwawa nga tasobola kubuulira ku nnyindo wano waliwo gw'osiŋŋaana kankuwa ekyokulabirako waliwo gw'osiŋŋaana nga ye Butambala agiyita Mpigi nga takimanyangako nti Butambala baajawula ne Gomba ne bajawula ye yonna ng'akyagiyita Mpigi oyo naye yazze kujjayo mpapula ndowooza mulaba eziri mu Buganda wano wokka mu Buganda kati abantu abo ng'ogiyeko bino byoga nti babataddemu ssente kubanga abamu leero waliwo ekyoyinza okuwakana nti wadde pulezidenti abo abamu si yabataddemu bo bazze buzi kuzannya mizannyo gyabwe katemba wadde bayiteewo babalabeko nga ne miliyoni 2 tajja zisobola. Era nabagambye abantu nti abantu aba besimbye abazze okunona empapula mbalaba abamu kuliko atayawula Muluka saza district kyalo ng'olwaliro ne bw'omugamba kababeera abo kabeere Mabirizi owa sipi leero lukyamuzi wekkakkanyizza nnyo omusajja ayeebuuzibwako ebyobufuzi zemaani naawe n'okkiriza ogoberera oyo omukulembere nti jangu ekibiina kireke kyebake we kyebakidde abazzukulu bali kizuukuza gwe kwata empapula zo ziteeke mu briefcase oziterekeraawo tokijjaawo abazzukulu obayina abaana bazadde n'abalala bazadde ekibiina kya sipi bali kijjayo nika kuleeta ono Male Mabirizi gw'olaba naye yamututte ku lukala namulabyeko yajjeyo kakati zemaani kagwe nkujjukize gwe zemaani wannaleero lukyamuzi nga gwe alwanirira federo
ekibiina kya CP kimenyi kya kabaka yekka omusajja atutte kabaka ebirundi emeka mu kkooti ate gw'otutte wakwata obuyinza Ken Lukyamuzi gw'otutte gwo ajjayo empapula ajja akulembere era bwe yabadde ayogeraga nti neggwanga lirina kubeera kufugirwa mu federal system ye yaliwo terina gye lijja kugenda kituufu kyoyogera naye gwe Malema Biriizi nga alwanyisa federal ayagala ogikulembera omututte mu makomera emirundi n'emirundi Ken Lukyamuzi nakutunula nga tiize maani ate nga wekakkanyiza nnyo mwe tuwadde byokulabirako byobufuzi byammwe betwali batukaa nti Sunsula asaanidde ku luli yalemererwa teyamala nako ate nagozizza odidde muzibe akulembedde Kiggala basale ekkubo kubombi ani anaagamba munne nti emmotoka yiino siwe olugero lugamba nti kati eyamba ng'abaavu abayita ababiri tekuli ayina pulaani bwe batuuka batuuse enjala ebaluma nti gwe wasibye eki nti zolooza nasibye gwe entanda ye erimu ki nti mulimu ngoye gwe ate yo nange bwentyo tutambule nga beeyongerayo ze maani Ken Lukyamuzi naani is it kubuzaabuza bannansi kuba kati kino ekintu kyansobedde emyaka gye nalabya abamu bakyasoma kiswazizza nnyo eggwanga lyaffe kuba nalabya Bukenya musajja atunga ayogera Bukenya ng'agamba nze sirina buyinza bonna bubakolaki bubatangira kubanga etteeka libakkiriza nze etteeka eryange mbakwatira eno nga balemereddwa bye mbasabye nze Bukenya kyenkusaba empapula zino ziteekewo nga za ssente nti okukima empapula zino njagala miliyoni 2 olabe banajjayo beera ngo NRM we bakola miliyoni 3 buli ayagala obwemupi ako nno nako kakulu Bukenya obwo obuyinza obuyina nga gwe wakakiiko k'ebyokulonda tekyetaagisa na paliamenti kumala kiisa gwe kiteekewo olw'obwetaavu olokendeeza ziri zimanyikiddwa nti ziri miliyoni 20 zo zezo zimanyikiddwa singa baba bakusunsudde empapula zino naawe ozigula ozikola ki kati gwe teekawo etteeka nti buli ayagala olupapula empapula miliyoni 2 bajja zisobola bakole 5 kola 5 tulabe banajjo zikimayo bakazanyiriza MP bakola miliyoni 3 mu NRM bakole miliyoni 5 kyenkusaba mukulu Bukenya mutulene byabaka nti abantu bantuna kubanga naye walabye nakulabye musajja atunga oyogera nga naawe obatuna nalabye azigaba empapula nga akutte ne kuttama bwati ng'atunuulira yatunulidde abakazi bwana nga n'engatto wansi amulaba akafuufu yenna leero owa kamera yagenze n'amusika engatto waliwo omwami gwe baalaze nga n'engatto yonna akafuufu konna kabunye naye nga kamera emuta naye azze kufuga ggwanga lino miliyoni 20 aga nti nze mbasobola mbeewulira kati ebyobufuzi Uganda abatulaba waggulu nkyalawo yawonye n'atajja ebintu yabivaamu Stacia yagamba agenda ku bwa meeya kino yakivaamu kino yalangira nagasire ku bwa president endowooza olwaleero bano balusaniya lwe bajja baani gwe tulaba ne bamunyagwakozi bagenda tolaba gundi ow'ebitaano yansanyusizza era yejjo yabadde Masaka yabagambye nti akakiiko akafuzi kagenda kumala kutuula kasalewo bagenda ku bwa president oba nsigala ku bwa MP bwato ow'ebitaano bwe yayogedde jjo namuwulidde bulungi nnyo omukulu w'ebitaano ng'ali e Masaka bamubuuza bwe yayogedde bwatyo ekintu yakivudde yategedde nti olaba bwa MP waali Nnyendo Mukungwe alaba bumuyinza abutunuli alaba bwakuba mu tooki alaba nti ne bwasinzira bwati aganyinza obutadda bumusibye omugwa mu bulago bukyanga ayita abantu kuwandiisa abantu bagenda mu bifo mu kibiina kye tannaweza abantu 50 baba be tebalinnyako bali mu 2 Allahu akbar Allah Katonda tuwa obuwangaazi tutuuka 2026 tulabe nga tukyassa tulabe bingi bye tugenda okola kubanga olwaleero era mbadde ndi awo nga mbikkwe nga ndaba babikke musajja wattu yesiisita mu bantu ndoza babadde nga 15 twebaze nnyo baganda baffe abasobodde okujja okwewandiisa n'okujjayo empapula be mwogerako abajjeyo empapula beepande babe babitaddewa kubanga mwe ekirungi buli gwe muwa olupapula oyo kaadi aba amaze ogifuna temuliiko nimugenda kuvetinga teriiyo buli aga nti ŋŋenda wano kaadi aba amaze ogifuna direct kati lwaki tebakola lisiti ne balangirira lumu anti
ne bunaku balimu 25 asatu awo waliwo n'abaddukamu kati abala badduka naye ssebo yowe 5 president 5 bwe yabadde je Masaka mukulu Mpuga w'ekitiibwa Mpuga yagambye akakiika akafuzi ak'ekibiina kiba kitali Democratic Front kagenda kusalawo be kanasalawo ne kangamba ngende ku ntebe nnene nga kaluddewo bwe kana empapula bakugambye bazigirayo weeks 2 ze bataddewo bwe kanasalawo nga weeks 2 ziweddeko gatwakera ate ng'okulonda empapula kukomye ayo okulonda empapula kukomye kwa batadde weeks era olwaleero tusuubira jo babadde 50 olwaleero tuyinza okusiba 10 ejo baadde 5 kwanga je tusuubira obulungi bano bonna balusaniya n'omukulu tannajjayo n'ekyagulanyi noweche ne FDC tennajja PFF tennaba kujjayo abamanyiddwa tebannaba kujjayo kakati bano abasoose be bano abasiimuula ennyumba mwere olujja enkya tulina omukolo mwereewo olujja enkya tulina omukolo ekintu be bakisoosemu so nze ngamba tebyobufuzi bya Uganda byanaabuuse naddala ebifo byonna ebyesimbwawo byaweddemu ensa olwaleero kyova olaba nti twagenda okumaliriza nga parliament efunye sipiika ow'ebitege ekisanja kino ekigenda okuggwa nga tufunye sipiika ow'ebitege sipiika twafuna wa bitege yali akyabulamu okuteekateeka omu parliament kyekyamazima yali simugaya bugaya naye okusinziira bwakubirizwe enkiiko z'ekisanja kino bingi nnyo by'owulidde bebadde bamuteekako byataalisaanidde nga sipiika kubanga sipiika abeera agatta abantu bonna kiba kitegeeza yali akyabulamu okumuteekateeka naye biwaawo najja ayigidde mu system ayigidde kubanga sikakasa parliament yali tanagiwezaamu na bisanja biwera 3 kino kyekyokusatu sibe kiri kino kyekyokusatu kwa ne speaker yennyini speaker okubanga oli omu nambanya abanambanya abanambanya mu ggwanga sibe kiri oteeka okubanga oli mutendeke nnyo ngera oguulidde mu parliament ngera bamala kubuuza mu parliament kino guno omulanga ngukubira ebibiina byonna ebireeta kubanga tomanya buyinza okukyenkya nga gundi Kyagulanyi nga yafunye speaker kino omulanga ngubakubira ebyo ebifo 2 oba 2 tuli ffenna ab'ebibiina mwenna nga mugenda okulonda speaker mwale kutunuulira speaker mu parliament bukugu ki bw'alina bw'amazeemu kyetuyita experience butereevu tugenda okuwa ekifo kino bukugu ki boyina tugenda kulonda n'ekibiina kyaffe nammwe ab'ekibiina abamusindika baga nti yoyo gwe tusibiddeko mumale kutuuza kubanga muyina obukulembeze muyina seeke muyina olukiiko olukulu olufuzi olwa waggulu owulidde bulungi mumale kusengejja ti oyisaba obwa sipiika bukugu ki bw'olina mu parliament omazeemu bbanga ki gw'osaanidde tukuwe n'ekibiina ekisinga ababaka kino ekiga nti kyekibiina ekivuganya nga kigenda okuwa ono agenda okubeera liidani of opposition naye bamale kumutunuulira si kukeera bukeezi bage nti ono yakuba nnyo enduulu ono abadde tava ku kido kya mukulembeze w'ekibiina kinaggano mumale kutunuulira obusobozi bwe amaze ebbanga ki mu kibiina ekibiina kimazeemu bbanga ki ne mu parliament amazeeyo bbanga ki oba oli awo kijja tuyambako okugundiiza ebyobufuzi tugyewo ebifuzi ebyekiboggwe weewaawo kadde n'amasanyaze umeme udero sore egenda etukola ebyambyone omukyala Shamim Malende yakomawo mu ggwanga teyasobola kuziika muzeeyi we ndoza olunaku olw'ejjo oba kukosagulo ennaku ezo lweyakola edduwa ya muzeeyi we embiranye ekyaliwo y'amaanyi mu kalulu ka kawempe k'omukyala owa Kampala Zahara ground agiriko kyenkana ki kuba okuva lwe yakomawo ndaba Kimbibiri ndaba Malende Zahara yapowa Malende bwe yadda tukkirize tugaani yasala weight speed gye yali ayina
Akaliro yakasala. Akaliro n'akasala. Yamanya empologoma yeeko. Yamanya empologoma. Era simanyi we kimuleka. Ekyokubiri. Akakiiko akagaba kaadi akakulembeza aka UNUP. Kali ku bunkenke. Ate obwaki. Kubanga abantu be balina mu bifo. Balina ebifo be balinamu abantu. Ng'ekyamazima Katonda abasaasire. Oba ekisingako obulungi ebifo bali bagamba n'abantu ku ground ti mu mutuwo mwe muba tubayite buyisi oba kye kinaayambako bagende Busiro owa Seggona bagambe tulina abeesimbyewo bali aba bana eberenga laale naye abantu muwanike emikono ku Seggona ono omuyimbi Walukagga tulinawo ne gundi ani gwe mwalira byasaanidde nga sina nkukutu kiyinza okubajjako nti bakola ki kubanga sente zo tebazifuna era tebatunda kaadi ky'amazima amatuufu naye kino simanyi we kigenda kubaleka. Olwaleero Malende yakomyewo ne sipiidi y'ekika ekyawaggulu. Gulaba omusajja omusibe amaze omwaka mulamba abadde tajja mu kkooti. Bobby Yang. Malende olwazze ejjo walabye ettiimu y'abalooya bonna. Nze gwe mbadde simanyi nti looya y'oyo amyuka Bob Wine. Naye namulabye ng'azambadde ez'abaki? Ez'abalooya nga naye azze. Sahala kyukulekawa nga ye bamutuuma n'erinnya Maama Kampala. Kubanga awo nayogerawo dda ne nti mu kuwolereza abasibe abaana be basibye aba NUP be basibye awo kafulu tolina w'omuyita. Omukyala Malende. Bangi nnyo bawolereza ne babata, bangi nnyo bawolereza emisango ne givaawo awo kafulu tolina w'omuyita. Akubirayo. Okitegedde bulungi? Olwaleero lwabadde okudda namulabye ku dduwa ya kitaawe n'endaba ne mujja wa Nalukoola. Mujja wa Nalukoola ng'amugwa mu kafuba. Farida Nambi. Kozi babeera bafuuse bajja. Anti mujja wa Nalukoola ne Farida Nambi mujja mukazi mujja na mujja. Tebakwatagana. Naye bonna baabaddewo. Kubanga eri yabadde dduwa. Akaaso. Era ate Nalukoola bamuwadde akazina n'one bakamuwa. Omutesitezi ye kye yakoze kubanga ayabadde eddwa teyadde yabyabufuzi kwa ye omusajja taatawe yali agatta bonna ate yadde y'abasiraamu. Ekyokubiri n'omulangira yabaddeko Nakibinge nga tolina gojja ggoba kubanga ye muntu mulangira w'abantu bonna bali mu nnyumba ye buli wabeera liba ssanyu tojja kugamba nti ono kwa namulabye nga Farida wadde Zahara Samimu okujjako waliwo kenjagala okunyonyereza kano ojja kunsonyiwa kankoogere. Olwaleero mbadde nzijja wano omusiraamu omu omugundiivu mu Kampala wano ate nga wa mukawempe nankuba akaama ku busiraamu bwe abandaba abampuliriza bwa Samimu ankubye akaama nemuga nti ngenda kuki olwaleero nyina programu ku mpewo kye ngendako naye nja kukiteekayo katono kwanja kumala kinyonyerezaako naye akaama kankubye nga kalinga akandaga nti Samimu yandiba yasigaza ki linnya ye ate n'ebikolwa byakola kati biraga feno kye tuvumirira kati yali badde Samimu omutwe lulenga luli akatambaala n'akateeka kudduka kokka kati ate oli ye akyali mu kitiibwa kye eky'obwahajjati luyirika era salaamu aleikum bamulabira ddala bwadda ku sayidi awo tojja kumuvuganya musiraamu ataliiko kuyisaamu lugalo naye bankubye akaama nebanga nti Samimu azibuli gendo nemuga sijja kyogera nnyo naye nga kikoonako male kinyonyerezaako abatulaba temukitwala nti naye nja kumala kinyonyerezaako njagala okudda wano ku lwokutaano ku mpiso nga nkitegedde obulungi ensonga njibaggireyo nti oba munnaffe yatwabulira oba yasigala omanyi waliwo asobola okuva mu ddiini ye n'asigala ng'ali kitengetenge eno taliiyo n'eno taliiyo aba kitengetenge ng'ali awo bw'atyo okitegedde bulungi abakimbuyege nga mbuzi ndaawo kubanga tasobola kgenda mu nnume
kulinnyira nkazi ate asobola kugenda mu nkazi bagirinnyire wabula abeeraawo kitengejja yenna abaavudde mu ddiini ye erubaga tagenda ate n'ekibuli takola ki naye ng'abamulaba bamulaba ng'abaga nti weewaffe neeno bamulaba baga naye batuuka muga nti naye no ng'endobolo tagiwa wanati awo Malinde bajja kugamba ku kyenviiri ali mu kwekalakaasa kw'abasibe eddiini tekkiriza ekyo tujja kulambula tekkiriza tujja kirambulula awo bwe watu naye nga simanyi mukwano gwange Zahara luli mukwano gwange nnyo era njagala nnyo n'omusisiikana nakikugamba nako tumusiikane nga tuli babiri mukwano gwange mwagala nnyo nange mukwano gwange era njagala waliwo munywanyi wange waliwo Yusufu namutuma dda amuŋŋambire mukwano gwange nedda Zahara eno TV yo teriko kugamba sike kalango eno TV yo teriko eringa kkubo omanyi TV eringa kkubo buli muntu asala ayitamu n'atambula naga teriko ganti nugundi yayitamu yekka aleta omulimo so kati n'olwekyo Zahara Lwirika awo okka ebibuuzo byange biringa bina bisatu byenjagala okusinkana okubuuza Zahara personally kasana abinziramu nange mbirina era bwe tuva ku mpewo wano ngenda kukubira Yusufu amunteekereteekere musisiikane bakola otyo kuba Zahara Samimu bwe yakomyewo yasimbudde olusimbula ate gwe n'olinnyamu yalinganga agamba nti simanyi lwaki oba babatu nti NUP erina enkola yaayo bayinza okuba bateesa bayinza okuba nebanatula kulangirira naye nga babatuuzizza bateesa bali mu kuteesa balabe kiki ekiddako bwe kiddako kiyinzika okuba bwe kityo nga Zahara kyeyava akola ki kyeyava alinnyamu akadde katukutte you think bakasiita we tujja okutandikira ku Lwokutaano naye nga mali kasiita ani chairman yaani oyo Tasiyasi simanyi nagenda oyo wagenda mu byobufuzi kiri ekibiina ky'abasuubuzi kireke kisigale nga kyetongodde nga ky'abasuubuzi bwegenda mbyobufuzi butereevu sooka owummule sigale leka kutawaanya ekibiina ababadde bakimanyi nti kyabasuubuzi batandika oga nti kyafuuse kya movement kwagwe chairman waakyo ate wagenda mbyobufuzi mbyekibiina ebirala ogwo omulanga ngukkubira ababadde batulaba akalango kange ka mukyala wange luli tewakateekayo simanyi leeta oyo ono sinakumufuna ababadde batulaba abatuwuliriza mwenna nga mmaliriza yeyo nagabulwe nabeerawo nja kumumalirizanga naye Ajati Aisha Mukaloddo family ali Mpigi yesimbyewo kifo ky'abakyala kawe Mpigi district yonna omukyala oyo mumulabire ddala gyali Nakasibante Aisha mukyala wa Abaliziggala ava mu famire ya Kaloddo mwenna gye mumanyi obulungi so mbasaba abampigi mwenna mumulabirenga ddala ku lunaku luli azze yekka talina waayise agidde mu kibiina kino abadde batulaba abadde batuwuliriza akadde ke katusalako n'ebyokwegera ntubirekayo tusanyuka nnyo okubanga mutuwuliriza n'okutulaba ffe baani okuteekako edata wammwe ne mugaaka muteekeyo obudde mutulabe byetuwabyeko mutusonyiwe ng'abatonde si ffe abagaa nti ffe tusembayo nebwe ebito bibeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire nti muli bulungi, programu etambulira ddala bulungi nga bwe badde teekeddwa okutambula. Detect abulunaku olwokubiri tubeerawo ate nga tukutuusaako bingi n'ebikira ku programu eneemu emanyiddwa nga Detect. Nze Vicky tusinkane mu updates eziddako mbere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi
ez'obuwanguzi. Amannya geego Alhaji Idi Binywera, omusomi w'eddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala. Okulina ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya Alhaji Idi Binywera, omusomi w'eddwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.